Well, nze sisuubira nti omuntu yenna ategeera asobola okujudginga Martha poza atali muyimbi oba atali fani wa music kubanga obuvumu bwokka bwe yakozesezza okugamba nti kakole concert ye tumusiime for that kubanga okukola concert si kyangu ffenna gye tutandikidde tetwalina buvumu obwo kyali kizibu nnyo okukola decision n'ogamba kokole concert but okubanga atekinze eyo step kitegeeza mukyala mugumu ali brave ate amanyi ne kyayagala so you all know how talented she is sijja kumwogerera she has a very very bright future as an artist. That Lord, the extent of cricket spice ffenna tutandikanga Martha bw'atandise ne bakwogerera ne bagamba tajja kikola because nze nange we natandikira concert yange yasookera ddala yali ku front page awo tetuuza yadde abantu 1,000 but nagezaako kye nasobola era lwe lugendo lwendiko kati ate era nkyatambula so ne Martha naye it's her first step mu career ye and she will do it as well kubanga kisookera ddala mu bulamu osooka kwekkiririza abantu abazowagira Martha omuntu gwe bagamba nti akikozeyo omuntu nga talina yadde azze omulaba naye abantu mubalabye bazosupportinga Martha kitegeeza nti bamwagaliza kisinga and ettoffaire bamutaddeko leero tebalimwerabira and they will move with her so next time ajja kwongerako abalala bwe batyo obulamu bwe butambula ne next time ogwokusatu era ayongereko so kyebayita obulamu bw'oba totambudde teri muntu ajja kutambula naawe if you stay in one place what tewali lugendo sinza baba na bubaka bonna eri muntu ateeka mulala wansi nyinza oba sibulina bo katusabe busabi kibeere kirungi this time round kyetusuubira teri muntu akola kintu nga ayagala kyononeko oba kife so tusabe ffenna tukwatire wamu tulabe nga ffenna kituyamba because ebiseera ebisinga ekintu bwe muba temukwatidde wamu era kyovola kisasika naye tukwatire wamu tugezeeko kitegeera maybe n'abalimu abamanyimmo they will come out and tell you guys what it means and why ekintu weekiri tobangawo kyanjawulo ffe ekigatta abayimbi nga ffe it's always music mulimu gwaffe si just kuyimba buyimbi naye mulimu kubanga tuteekamu obudde tuteekamu ssente concert ziizo Martha ataddemu ssente empitirivu but at the end of the day bitulumba ffenna nga abayimbi byebimu olumu butafuna mu music waffe kunyoomebwa kuyiswa mu maaso and all those things so normally naffe betwagala okukwatira awamu kulaba nga tujjawo kasita mwalaba ka video kyemwalaba mu video ndowooza kyekyo buli omu akitwale nga bwakirabe ekibuuzo kyange ensonga ya federation bayimbi bangi bavuddeyo bakomplaininga nti musunsulamu oba mulondamu baani abasunsula nti bavudde babikubamu ebitulu baani abasunsula kyabamu kyebafuna message simanyi I think abantu abatuufu mujja obuuza ndooza be ba communication kubanze nange ndi muyimbi nga abalala kati bingi byesimanyi bingi si mulimu gwange so ndowooza bw'oba oyagala nnyo mmanya kirungi n'onoonya omuntu omutuufu gw'olina okubuuza ebintu ebimu lukola bulungi kirungi obaddewo nga nduyimba. Hi, beautiful. Hello. How are you? I'm okay. How are you? Oh my God.
ayogera. She's so beautiful. Wamaso tatamanya gwana. Amanya gange nze Kin Bella. King. Keen. A keen person. Yeah. Oina nyimba mali. Ezili out zili 5. 5 ku stage oyimba olimba. Yeah, cause abantu bangi line up nyingi ate obudde bubadde bugenze. Ne lwaki oyimba olwo lumina reference. Kuba lwe luliko. It's the new project. Jenina ya. Mubayimbi bonna lwaki kenzo. Kuba yannonda. Ye yakulonda gwa munoonya. Twasooka beera bamikwano then ne tukola oluyimba. Bamikwano kuki? Friendship. Like as in what? How? Like nga music or just friendship we mabali? Friendship between, it's like friendship and then music. Anti tulina olimba fenna, so we can do a TikTok fenna. Kasita obyogedde byonna. Okimanyi nti Kenzo alina abayimbi bazenga akolako nabo? Omanya ebiga bibadde batambulirako? Nti baba beeyagala asooka bakozesa ne balyoka bakola oluyimba. Naawe ebyo ku sayidi yo kyekyo kituufu oba si kituufu? Sibimanyi. Tobimanyi. Naye nga yali ataddewo ekibato. Takolanga mpaako tolezaala akalema. Simanyi mpozi ali kumpi naye simanyi. Ali kumpi? N'okifiiringa? Okiwulira muli kati waba agambye mpaako okkiriza? Nga lwaki oba ogaana nga yakuwa ne kolabo? Kubanga saagala bibagamba. Naye mujja bikola? Fe abamanyi. Temubanga mwemenejinga. Nedda nkola naye music. Naye engeri gy'oyogeramu fe abamanyi asi n'omukwano omungi. Olinga walumya Leema. Nedda bambi temumuleetamu bintu bino. Naye Kenzo si mufumbo, okolagana otya naye ng'oli mwana muto, oli mwana wa buwala onyirira, okolagana ne Kenzo si mufumbo. Anti kati lwaki mba nnoonya abafumbo? Lwaki oba onoonya abafumbo? Wajja mu music, wajja kunoonya bufumbo. Anti nange neewunya lwaki ombuuzizza nti mufumbo ate nga tuli ku music. Anti ekyo kiba kirina okuyitawo ekibuuzo. Nate nawe n'ongamba ati lwaki oba onoonya bufumbo, kibizi wajja mu music kunoonya bufumbo. Already ndi mu music, kukola music era gwemba wasipawangako marriage oba biki so. Otambudde nnyo mu management paka watuukidde wa Eddie Kenzo? Mbadde mu mmeka? Nedda, by the way, nze abo bonna oba Bless is like my brother. Leero omanyi lwaki taze cause abadde alina walaze. But si signing ako, I'm not signed under anyone. I just work with friends. Ate lwaki nkola n'emikwano cause omuntu aba amanyi mukwano gwo akola nnyo nnyo. Cause waba mukwano gwo aba alinayo pain. Kyekintu kyekitambudde nafuna eyo pain. Naye omuntu sometimes waba just bakola business for business. Okitegeera tafuna some like tabeera attached to some stuff. Okitegeera. So sibeerangako signed. Bless is my good friend. Ate Bless si manager wa music. Distributing a music. Nolimba mwalukola digwe na Eddie Kenzo. Era gwali mwezi wobo tutadde emabegako. Last year I don't know. Last year, but in the mid of the year, I think. Mid of the year, lwakafuluma jjozi wano. What happened? Era lwaki eyo kolabo yalwayo nnyo? Kuba nga alina plans ze twalina arrangement gye twali tulina ate yalina zi festival bintu bingi ebyali going on so nekyo kiplanninga we batyo. Talk about the pain gye wayitamu, the extent Eddie Kenzo yalemera okuwa oluyimba lwo kuba yali kuyita mu bifo ebimu ng'ogaana. Sikimanyi. Just sikimanyi. How true is that? Omukwano omungi kuba muyimbi ate si muyimbi abaddewo ali respected omukwano agusaana. Ekyo osinga okumwagalako ng'omusajja. Ng'omusajja si muyimbi. Mwagalako music. Ng'omusajja si ng'omuyimbi. Have you ever had feelings for him? No, why are you taking things so personal?
tuwulira amazima ffe twakowa ebintu by'abayimbi okujja mu kamera mbu ate kati omusajja yanfunisiza olubuto aliwala tubikubuuza ngo yegaana nze ndi virgin era tewali agenda kumpa lubuto saawa zino naye abatali virgin bakutuulite oli virgin ebyaddala tuyatemako nakebera buzaako abo bennyini bembeera nabo mbuuze Kenzo oba oli virgin so Kenzo knows your virginity biki wagwana yeah he knows I'm virgin akimanya ati alina akakeberawo bwaba virgin simanyi naye akimanyi Kenzo alina obukebero bw'abawala abato abalina abali virgin ayina ekintu kino badde mutusirwazize okusumala abaana okay so biza abawagizi bo akageri koyingidde ennyonyo music ne collab gye mwakoze basuubize obabuulire ne social platforms bampita Kin Bella Kin then Bella abamu batera okumpita Queen oba Kim naye nze Kin Bella Kin omuntu ali Kin yeah bambi mbasaba abawagizi bange abawagizi ba Eddie Kenzo abawagizi ba Uganda music munonyeko kayimba kange ne Eddie Kenzo bakayita nkuwe ate nange enyimba zange nsaba muzaagale you welcome me I'm a very humble girl ate I'm so hard working